how I have helped the government, what I have demystified in the opposition. Opposition is in the Singleton or Gogarevia government and in a packaged way. Opposition is Navagamba, Tibobi Wayne again the Pugundi Okonakolia concert, Yafuna Mitwale Javan, a certain one committee. Zakatambi Kangakata was a Mitwale Kava cancers. What difficult about the government when Kai started. 2 point. Over the voice of reason at the present in Andekau. Those people who can give positive criticism in government to government, Shembagamba, Dinari Mwichiononi, Kokasing. Toiza Kutila Montune Baka bench as such Kubu, Ntinayom Twala Mukokas. Kokas should stop at cabinet. Kakati has a result, Tevogera mu parliament. Abantu bajja kubuuza naye osoma hansadi ebiteeso byonna opposition byebayogeranga kuba wano wabagaana okwogera. How were these people passing these bills? Toyinza pate yerekerawo mechanism eya criticism naye bo bano bagamba era gundi ngondi cabinet nejja ani nankabiri wase ekibiina kino okukimalawo. I'm telling you. I say Chibina Chain are in Nankabiko. Ate ndaba ya sizo kizimba. Terishira. Structure no parliament no general no sabasente no college no is not. Kati abumba gamba. A reader we have a structure. Can you convince me nte mukatale kebusega temuli wayiso? Who say it building? Kubanga kye tulina okwewala mbagambi Uganda gye tulimu eya COVID-19 abantu bavuwadde mubalimbi amata mubalimbi emmere mubagalidde kati babolotinze bavaayo bufi and it is dangerous nti these people are testing on tear gas. What will you use again? Mamba Onoreta ki mamba bavaayo ate kye mutamanyi nina evidence ab'opposition yabo nabo bali mu deal ekolesa amakampuni agaleta tear gas wano babagula ntigenda okyankalanyemu ne bakyankalanya ne balya ku ssente kati tear gas takyatunda. I'm telling you. Balina deal ne company ezikola tear gas. These people don't believe in preemptive. People want why don't you provide a solution very quickly ku katale k'egindi tear gas tajja kufuluma. Bagala bekala kasabantu ya gas afumeko abayindi wanonga bagala okutunda ebikwaso baganyukanga envunza mu bantu zaberanga mu ngaziri mu mutasa mu bukebe neziruma abantu bali bazirundirawa ingabe abayindi ngabakajja abayindi bali bagala okutunda amabaati batekawo ekibinja kya Nankasa nga kikuba ku kyalo mwenna mugende mulabe ki nga mulimu omusajja amayembe gazi nabwe gati galinga kante bwe gati kakati nga abookerezi bazze nabo asonists abayindi nga baleeta Nankasa nezina mu kitundu endulu ne zivuga kakati ate nga abookerezi bazze nabo ate ne bookya amayumba n'ogenda omuyindi nakaga nti nyumba yayidde oyina mwanyi gwe ng'olema ndebe basooka kuzimbisa ndebe nabagamba nti olina endebe tukuwa amabaati naye envunza baali bazirimirawa wakana abayindi batandika okulunda emisota gibwejja abagundi baveemu n'obukyafu abazungu gavana eyaliyo New Delhi naga nti mugule emisota egyo buli assa omusota tumuwa sente batandika ogirunda. Indian is starting rearing snakes for commerce. Gavana agenda okitegeera nga sente ziweddewo. Kawumpuli yali atta abasoga nga abamalawo pimire kakati bano babati bulaka mubatenda nti batunze ebyabo naye ekyalo najja nankumbi kyazimbirwa bakazi bamalaaya bebakizimba ebababuuzanga nti wajja naki naga najja naki olowooza najja nakinene egwengoka nti bajjanga naya DP wali emisiri mingi nga mukutumano najja nankumbi waliwo emisiri oluyita lwowe wali emwanyi gye ye obuuza wajja naki nkumbi ne batumayo najja nankumbi ate nina ekirala bakazi bamalayo bebazimba najja nankumbi therefore nti buno obukodyo temubutegeera. Why do we use unwarranted tear gas? Is a means of buying tear gas.
some opposition MPs are on the list of people who provoke the public into riots bakubeti gas baliyeko. I'm telling you. Marima company gabawe kusente. I have evidence. So what you know ebintu bino mbagamba nti government structure cannot operate like a fire brigade. Government cannot be reactive. Government ko inabambega tikakati mukugamba nti abasajja bomutawana kati bwembamba la police wa Uganda wa opposition Besigye wa amanyi ne Lukwago wa amanyi ate Bobi Wine talimu kubanga what makes Lukwago nti Lukwago agenda mu kanso kanso neyita ebiteeso yena abikwata bwati si bibye n'agenda gye bagobye abantu mu Nema gyegobye abantu n'agamba nti kanso egamba etya kanso ruling gye twayise egamba tebajja kugoba abantu abannema beetereeze ne bamukubira ku ngalo nazi n'endongo ng'ate NRM tayawula Museveni na Nema nze mbyawula nti Nema teyinza kubanga yaleka abantu whether Nema is a new thing but forest authority nachi yaliwo. Why don't we use the Yinula style? Yinula ebikondo byayo ebiri nti eyita wano ate mwana nti babijjamu nakyewunyo balwa kitiba bibbamu anti bya cement ateka bana bitunda scrap tebali byebitayimba tebajijjamu why biteke kama sangalaze wafewo basi yachikwatako ne Yinula ekulaga nti in future tejja kuyomba n'abantu nti nabakompensate gane mugenda kubanga erekeera ambyewo tuyita wano. What prevents gundi forest authority Nema okulamba nti eriyo nayo batutteyo under dispute. Let us preserve this one. Lwaki abannema bo balabikayo ng'abantu banuka kasooli babawa ssente ne bali bambibira abantu baba bijenjalo bebigize ne gajja ne wabula byomutayimbwa muntu mwina na dogo abonna beebunyiza abagundi abakatali kebusebe akatalo lyakayingira teri bulamu naye terikola bukozi eryabo ati balina dogo gwagamba tebalina dogo bajjeewo balinamu omutwe gw'endigo ey'ebitege akatale akayitibwa akatale abo tebalekubya amasasa abasirikale bennyini ne beekyukira ne beekuba amasasa bwe baba balinamu endigo ey'ebitege akatale akayitibwa akatale nze bampeemu omudaala anze bampemu omudaala bakwemu omudaala bampemu omudaala tukafuula akatale olaba akayingira balabisendali akusi katale abasirikale beetunuliza emmundu ne beekuba aba forest authority be batunda ebibira. Yes, kakati kitegeeza ki president yabagamba nti amakolero agagenda yedda gumugaleke but protect what you have. Abannema be bakuwa permission, abannema be bakuwa sente ne babula kakati ono wa government ekibi kyayina nti atunulira Nema nti ali president yalagidde tuteeka mu biragiro bya president ebyokuma obutonde bw'ensi. Lwaki toteeka biragiro bya president mu kumuwa akalulu video gy'okozesa nti president tuteeka n'aba local defense tuteeka mula president n'abaga mu kuba abakazi ab'embuto nabagandi waliwo akasajja kali busoga naye bakajjeewo kamuli akabate kogerera polisi oba bakayita kakayire ne bagandi kakayire mu byempulidde ayogera kyayina ekirimu amagezi nkufiira ya polisi ne uniform n'engatto n'omusiki tayina yali talinawo naye mbagamba nti kakayire nga bamutunulidde bulungi ayinza okuba nga feesi ye yali ya capati esiiridde ne bagiwumulamu ebituli by'ennyindo n'amaaso amazima gennyini. Omukazi baamukuba ku road block ne bbaawe ng'omukazi agenda kuzaala omanyi bakagamba bayise ku road block mu bukyamu tubalinda bawone tubasibe. Are you a human being? Mbamaze obbakuba balinda bawone babavunaane mwino kitegeera. We are not used to this situation. Any Ugandan who goes to Europe ayina ebintu ebibalaba nti you cannot enter a train nga tosasudde
mu Uganda twamanyira kusasula ng'otuuse muziveeriza omanyi balina okukwatira mu training nga tosasudde. Now you are helping the mafias. Abantu abasinga obungi tulina kye tuyita sacrificed lamb. Ekigambo sacrificed lamb twakijja mu Bayudaaya. Abayudaaya bakwata endiga ne bagifata enenga ne bagisiba buli omu n'agiwandulako ebibiibi ne bagyokya n'agiwandulako amalusu ne bagyokya. Mwetwajja ekigambo sacrifice lamb etukuze amakaago. Mafia bw'emala okukozesa nga bw'ekozeseza achenji. Let us ask ourselves. Achenji ekimukubisa ennyo kiki? Butambala masiki n'agenda n'akuba olukuŋŋaana. N'asiigaani. Ati kati nabo balina batwala babateeke mu karantini 14 days. Wate yenna yasiigiddwa. Is it the first time Achenji went to distribute mosquito nets in Owino, and the idlers who were around the Owino market merged in Owino and created a crowd?